Yes, mu mawulire agakagwawo ampuliriza getukedde nako siga ssanyu yadde n'akamu n'akatono okwekalakaasa kayingu sinzigu kwatandise dda mu kibuga Kampala. Ampuliriza bino byonna bisimattuse oba bivudde ku kakiiko k'ebyokulonda okugezaako okukola ki? Wuliriza mukwano gwange ampuliriza ebigambo birungi si birungi olukwe okuvuunika gavumenti. Kaakati nno waliwo ebyama ate ebifulumye ebipya amawulire gakatuuka ku mmeeza yange nga waliwo embeera oba olukwe ampuliriza luno nga lulimu okuvuunika gavumenti naye nga bano bagenda kukozesa mundu. Wabula bino byonna okusinziira ku mawulire gano galaga nti protest vote singa egeza n'eteekebwawo katugeze waliwo okubeera nga waliwo ekibba kalulu. Kati ekibba kalulu kano bwe kiba nga kigenze mu maaso ne tuteekawo protest vote waliwo abantu amannya gafulumye lisiti enkambwe abaagala okuvuunika gavumenti bano nga bakozesa mundu. Abamu bamumambuka abalala bamukiikakkono eri ampuliriza ogenda kwewuunya ensi otye. Kaakati wuliriza nnyo ebigambo. Sseggona akali amaggwa ono ye MP owa Busiro East ayagala okusigibwayo Honorable Sseggona Honorable Mathias Walukagga Mulumba duka ekibabu omusime. Kaakati nno waliwo ebyama ebizuuse ku musajja ono ogenda kuwuliriza ensi ogenda kutya omusajja ono gye yava ampuliriza ono nno wakitiibwa Emmengo naye bw'onoowulira amawulire gano oba n'owulira ebigambo bino ogenda kutya abasajja engeri gye beesolossaamu ne beesonseka mu Buganda. Wuliriza Muhammad Nsereko waliwo amawulire agafulumye waliwo bwina afulumye ku Muhammad Nsereko. Jjukira nti ono yaliko member of parliament owa Kampala Central era nga ne wenjogerera yakyali wabula ng'ono yadduse teyazzeemu kubeera nga yeesimbawo oluvannyuma lw'okulaba Secretary General wa NUP amanyiddwa nga Honorable Honorable David Lewis Rubongoya Secretary General bwe yamwekiise ono n'adduka emisinde n'afuutuka mu Kampala. Kati wulira waliwo olukwe luno lulimu abafere wano wulirizaawo nnyo abafere bano bali munda mu kibiina ekya National Unity Platform. Wuliriza obunkenke era abamu ku bo be abamibwa kaadi. Kaakati bano abamu ku bo abamibwa kaadi bayina enjiri gye bagenda batambuza ampuliriza okwetooloola Uganda yonna era nga abamu beesimba ku independent kyokka nga ate abalala bali mu bibiina nga DF, PFF wabula waliwo ekigambo kye batambuza ku mumwa ogenda kwewuunya abasajja bano bannange twababuuse. Mu mbeera y'emu obunkenke bweyongedde munda mu kibiina ekya National Resistance Movement oba giyite NRM. Waliwo okulya n'okkomba essowaani waliwo obunkenke obuyitirivu ennyo. Kaakati nno bino byonna bididde oluvannyuma lw'akalulu aka 2026 okutandika abantu okunoonya obululu ne campaign zigenda mu maaso. Kaakati nno waliwo ebyama ebizuuse bino nga byalimu amasasi byalimu emmundu byalimu amagye byalimu okuba abantu wabula ne bizikizibwa oluvannyuma lwa 2021 ebyaliwo. Mukwano gwange ampuliriza awuliriza nnyo akalulu k'omukinana okusinziira ku bigenda mu maaso waliwo omusajja aleese bwino kano ono alaga nti akalulu k'omukinana akatwala mu Museveni mu nsiko kafaananidde ddala kano ketwolekedde. Wuliriza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo asiimiddwa ono agudde mu bintu bamuweereza omukuku gw'ebbaluwa. Wuliriza nnyo ogenda kwewuunya ensi mukwano gwange ampuliriza. Nze Eke Masa emabega w'omuzindalo namaze okubeera nga ntuula olunaku olwaleero tusimbule nga tewali atukuba ku mukono ensonga tubere nga tuzittaanya. Kati omupya nja kukusaba sooka osubscribe bambi ku mukutu gwaffe gwa AKTV Media Uganda gwe mukutu ogw'enkyukakyuka gwokka mu ggwanga Uganda era nja kukusaba nga tonnaba kweyongerayo video sooka ogimpera ekigalo sooka ogiwe like information etalaaga Uganda yonna sooka owuliza akatambi kano tusimbule enkomewo. Waliwo abantu bangi abalindiridde okula protest vote egenda kukola etya bo balonda obuyinza buno bubutwale. Mu kubutwala bagenda butwala batya bagenda kukozesa mundu. Gurupu eno mulimba indigenous okuva Mamboka abakulembeddwamu Nobert Mao na Anita Amongi mu East. Ebyo mukazi mulabe yesisasisa akola buli kimu. Anita Amongi afokasinze ku ntebe nnene obuvuyo bagenda okukola era nga balinda Nobert Mao bati ekyo bakikola bakimanyi era nga bo baga mu meeting it is over there did the body Kyagulanyi okutwala obuyinza bwa Uganda. Bano babakingiddwa obinja bw'Abanyarwanda obuli mu Uganda obugamba tebasobola kukkiriza mu Uganda oba mu Uganda kutwala buyinza. Lwaki? 1 bo bagamba nti eggwanga lyabwe Rwanda without Uganda terisobola kubeera wadde omwaka ogumu.
buli kyonna ekikoze Rwanda bakijja Uganda era bakyakijja Uganda nti singa obuyinza bava mu ngalo baba tebasobola kuyimirizawo eggwanga lya Rwanda nawo buli kimu kiba kibafuddeko either bagenda kukozesa amaanyi ge balina ag'emmundu okula nti obuyinza buno ate budda mu papeti waabwe yenna ali mu gavumenti naye nga si Muganda kubanga bakimanyi nti Omuganda wakwatira ku buyinza kaba kabaweddeko kati bo kye balaga kyobula nti balina enteekateeka ekutta balina enteekawana n'abasajja nga Mao oba Anita Among kutwala obuyinza okuva ku Museveni tebakyagala nnyo okwogera Museveni ku musaako zaabwe kuba bamanyi nti oyo ye is an old man out tebakyambala babala kikigenda kuddako kati kiki ekituufu ekiriwo ekituufu kikino bino bigambo mbyogera nga ntegera bulungi nnyo era njera bitegeeza president bannayuganda mwenna okusinziira ku sources zange ntegeeza president nti tufokasinga ekalulu era tufokasinga ku protest vote naye Mr. President oyina okutunulako far from where you are all far from protest vote. One, tudiringa n'abantu abayina emmundu in their custody fete tulina mundu tudiringa n'abantu nga bayina ebiwayi majje fete tulina majje bantegeza ne bangamba nti nkutegeeze if it is possible secretly osobola okukola kye tuyita coalition mu neighboring countries nobanga naawe osobola okufunayo abantu abasobola okubackinga up in case waliwo ekintu kyonna ekizze kubanga bwekiba ntitugenda kukozesa protest vote nga terinaako muntu agenda tutaasa in case of anything kiba kitegeeza ebiwayi ebiri munda muli ebirina emmundu bisobola okutukola ekyajabu naye nga ate ne batakola ekyajabu fuubiza tugenda butwala wabula ntegeezeddwako nkutegeeza nti naawe beera ng'olina at least plan A, plan B, plan C oteekeddwa okuba nga naawe olina ekintu ekirala ekyenjawulo ku kino kyetuliko ekyakalulu kya protest vote ng'otekuba ng'olina abantu abala bali willing okuba nti basobola okuyiwa omubiri in terms of okwaŋŋanga abasajja bonna bagenda okukozesa emmundu kitegeeza nti olina okufuna coalition either neighboring countries or other forces abali willing to intervene okutaasa victory yo otherwise bwe tuba tetulina option eyo nga tugenda mu protest vote bo bennyini ate abalina emmundu bagenda twefuya ng'ekyabaddewa e Madagascar. Mr. President obubaka mbukutegeezezza tulina plan A yagenda mu kalulu, plan A ya protest vote, plan C gye baŋŋambye nkutegeeze nti buli obanga ogirowoozaako tula ng'okirowooze kubanga bano abasajja amaze okweseetinga balina ssente balina emmundu balina buli kimu era bwe saakoze nga batudde boogera mu biyumba byabwe batulayo emboozi gye boogera. They can't allow civilian to take over power when you have guns. At least we shall make sure that we hand over power to our puppets from the part of Uganda but not Baganda. We shall use money and guns. So weba kikoze kiba kitegeeza naffe tulina okufuna plan C naye nga temanyikiddwako ekyo kiri gy'oli ekiri bannayuganda abalala baagala okukikola naye nga kyo ekyakalonda buli kimu bakitya era bakimanyi nti wawangudde dda ne banaasomba abantu bakimanyi nti wawangudde dda. So Mr. President njagadde nkutuusiza message eno kitegeere bulungi nnyo ebintu bitegeere bulungi nnyo kati era n'olwaleero ekibadde Hoima City n'Embunyolo yonna tekirese Nabbanja n'ebbalamu nga bali kyekimu. Lwaki okusinziira ku information gye nafunye billions of money zaayibwa e Bunyolo nga ziwebwa ku buddo tuddo ku radio station ku ba influencer ba tiktoker ba chairman b'ebyalo ba diso ba puso ba kuso ba duso bonna ekintu ekirimu so okubanga bagenda bakola malis blackmail propaganda buli kimu ekyetaagisa okusiga erinnya ly'ettoome n'okutiisibwatiisibwa wabula sente zonna nga ebaazitaddeyo zifudde togge tewali kintu kyavuddemu era ennamba ezze bwe kyanga ogenda e Bunyolo yeewunyisiza Nnyando n'Ekiti n'abantu be. Nyongera n'okujjukiza nti olunaku lwajjo bwe baadde bakugaana okugenda ku kisaawe babadde baagala nti gwe osooka ku kisaawe bw'oba olemeddeko then bw'otuuka ku kise bakuwambe bakuteeke mu kanyonyi ako aka poliisi akanyonyi ako kakutwala empaka either Namunkekeera oba eggulu wadde olina okusinkana Salimusale by force kubanga they are willing to negotiate with you
According to what I know, you can't negotiate. Nenga bade bagala kukwata forcefully bakuteke mu kanyonyi ako bakutwale bakolechi bakutwale wasali musale mbu you negotiate with him ekitajja kusoboka. So Mr. President, be aware nti wolabire ekintu kyonna ekyefaanaganyiza akanyonyi mu constituency gy'obalaze manya nti baagala kuwa ku kifo bakutwale. Nenga billions of money ezaateekebwa Bunyoro zonna ozivuluze era ozitadde wansi. Kati kino kitadde obunkenke mu NRM era Nabbanja we yasuze amanyi ujjukira ali yafa kati azemu n'afa Balamu Azuwero seriza abadde akozesa propaganda black amayiro byonna byafudde ne information oba ne kadiko ikibadde bakaddoka plan gokuwamba bakuteke mu kanyonyi ako bato era buli muntu yeebuuza ennyonyi yadde ekimawoki ennyonyi eyo eyina kubeera either ku police headquarters Naguru oba eyina kubeera Mbuya oba eyina kubeera kibuli ku CID headquarters yabadde eno naki owa yadde eno naki wa Nabbanja mu constituency mission yabadde nti singa abantu bataddewo resistance nawe kanyoni otekawo resistance mission yabadde yakuwamba kuteka mu kanyonyi ako kutwala buterevu wa Salimu Sale nga Salimu Sale bagala ayagala ku negotiating naawe naye resistance giwataddewo n'abantu kakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso okwekalakaasa munda mu ggwanga erya Cameroon ampuliriza kususe jjukira nti bano baamala dda okubeera nga balonda wabula ebyava mu kulonda okusinzira ku byali byakafulumawo nga bakamaliza okulonda nga statistics zonna ziraga nti omusajja amayiddwa nga Issa ye yali awangudde wabula okusinzira ku bigenda maaso essaawa zino akakiiko k'ebyokulonda ggwanga lya Cameroon kalaga nti omusajja Mbiya namukadde wa myaka 9 ono mbu kakati aleebya banne n'ebitundu 9.3 ng'eyali akulembedde ate kakati wa opposition alina ebitundu 3.5 wuliriza nnyo okwekalakaasa okukudde ejjembe kakati kwasimbudde dda jjukira nti electoral commission bano yabakakasizza nti egenda kulangirira ku lunaku lwa Mande oluvannyuma lw'okulemererwa okulangirira ku lunaku olwokutaano ng'abantu bagamba mugeza ne mulangirira mukadde wano mugenda kuwulira ebizimbe bibigwa ku ttaka mugenda kulaba omuliro mugenda kulaba mpuliriza amaanyi g'abantu kakati n'akakiiko k'ebyokulonda kano katidde okulangirira ne kongerayo mpaka ku Mande wabula ng'ebigenda maaso biraga nti amawanga gonna aga Africa gavumagana omusajja ono Paul Mbiya ow'emyaka 92 namukadde lulira mu nnyana bamugamba wummula jjukira nti ne mu kunoonya akalulu teyasobola kubeerayo ebbanga lye erisinga lyonna abeera mu ddwaliro mu ggwanga erya Bufalansa ono nga ajjanjabwa ne mu kunoonya akalulu k'omusajja ono Paul Mbiya baateekawo kagologosi ke kagenda nga katambuzibwa akamukolwa mu kati wuliriza nnyo omusajja amayiddwa nga Issa ono nga opposition nirira mu ggwanga erya Cameroon yamaze dda okuweza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ebbaluwa namutayiika n'okumugamba tuli wamu naawe kubanga kyoliko eyo Uganda naffe kye tuliko eno era nkusuubiza kasitangeza n'empangula ngenda kuyita obeerewo nga ndayira kakati nno ono amaze dda okubeera nga agwa mu bintu Mwami Kyagulanyi singa omusajja ono bannansi bateekawo ekibuli n'afundikira nga yalayidde ogenda kulira ebigenda mu maaso kati wuliriza ampuliriza waliwo okulya n'ekkombesowani ebigambo mu Busiro East ewali omusajja Segona Akalya Magwa Bepone Sam Mathias Walukagga mulumba dduka ekibabu ampuliriza njagala wulire ebigambo jjukira nti omusajja ono amayiddwa nga Segona Akalya Magwa yasooka kubeera nga akolako emmengo era aweerezaako nga minisita mu gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka wali mu Bulange emmengo kati wuliriza abasajja batankudde ne batakula ebyafaayo ne bagenda mu bitabo ne banoonyereza omusajja ono obuvu n'obuddo asibukawa era okusinziira ku mawulire ag'akafuluma galaga nti omusajja ono asibukira ddala eri okuyisa n'e Masaka era Akaayi wuliriza bano bagamba lwaki agenda ne yeesimba era Akaayi mu kifo ky'okujja ne yeesimba wano anti kati byafuuse byakusindiikiriza bantu bamugamba nti Lubongo yadde ewaabwe kati n'ono adde ewaabwe kuba okusinziira ku musajja ono aleese bwina agamba nti omusajja Segona Akalya Magwa mbu eno allegation mbu omusajja ono si Muganda wuliriza gwe yatuuka atya mu lubiri ewa Ssaabasajja Kabaka yafuna atya amannya ag'Abaganda yatuuka atya okubeera minisita wa Ssaabasajja Kabaka wadde nga waliwo n'abayindi be tulabye nga baminisita ba Ssaabasajja Kabaka kaakati ono bwe kibanga kituufu okusinziira ku bigambo bino ye lwaki sibikuwa obyawulirireko abasajja bagamba mbu omusajja mutuusi si byange biibino oyo Segona musajja weerira Akaayi oyo Segona siwaawo busi wali tayogera ewaabwe tumuzeeyo ku bijja bye waabwe baba si batuusi
Segona nga akyaweereza emmengo Segona afaanana mwenda lwa Segona oyo okugejja amatama ndowooza afunamuko ku busente faananja Segona ebikadde ebyedda afaananira ddala mwenda musajja mutuuzi kali amaggwa Segona kasita owulira oyo nonsense oyo kali amaggwa Segona gwolina ebyuma mu lulimi ku maniina ali amaggwa weyita ngamiya kasita owulira ebinnyanya ebyo ebyekisiru ng'omanya ogenda kufa ina wabayita oli ngamiya kali amaggwa Segona duka emisi bambulanga kisempijja balina ebinnya ebyo ebyekisiru bambulanga kisempijja ng'omanya duka tumati beyawulamu kirasi beyawulamu kirasi bwekyoba omanya nti ekiruma abasajja bano ekisinga kubeera nti kati fenna tuli ku level nze seetaaga kwogera nze nja ku TikTok nga sikoze video nga kuliko videos nga 10 n'omusobyo teweetaaga omanyi kiseeka kujja kwogera olina kyonnyonnyola evo ojja kusagawo omuntu alina byannyonnyoddeyo evo ojja kuduwa like oba ojja kukomentinga oba ojja kubeera mu mativu ku mutima nti omwana asitudde eddoboozi kati saasira bifa mukama waffe okujja baalindangaani kati oli bw'anaalaba Kiseka ng'ayogera nekiseka namugamba nti nze saasoma kati ye n'atunula atulamu ng'agamba naye ate nze nyinayo kaddiguli mbeera ntyanga Kiseka byayogera sinze mbyogera fifite fenna tusobola okwogera teri w'amaanyi teri mutono fenna twogere ebituluma lwaki olinda Kiseka ayogere kati ako nako kabaluma nti tetukyalinawo kirasi Kiseka ajja kwogera nange njogere naawe alinaho nisidiguli naawe ojja kwogera then abantu basunsule bategere Kiseka yalina amagezi amazaale oba owahonizi yalina amagezi amazaale that's why bwe twatuuse mu kalulu kano waliwo abamu abalina enjogera egamba mbu mutunuulira mutya oyo omuntu nga yabakulembera ekibuzo ne kiba nti gwe yatukulemberanga twali twenkana naawe muki olwedde ffe tuli bawansi tuli badyeti abatalina kye tuli which is okay nze obutabana kyendi gwe tebina ebikwatirako and doesn't matter gwalina kyoli tulageyo boosituddeko okufuuka gwe ekyo kyoli oba tobalina then you keep quiet ojjako ng'oli an idiot of 21st century naye byoyogera byonna bibeera trash totally kasasiro oba ng'okitegedde nti ekizibu ekiruma eggwanga lino kwe kubeera n'abantu abatamanyi then gwamanyi otuyambye otya okujjayo ffe abatamanyi naffe okubeera nga tumanyi mukama waffe n'asula bolowooza nti tebamanyi nabo bamanye ate gwamanyi n'owulira obusungu kati obusungu obujjawo oyagala kufuga baddofe oyagala kufuga baki ffenna tulina okubeerawo nga tumanyi ffenna katumanye lwaki gwamanya weefudde sekanno lyaggwa muwanvu ow'obulago obuwanvu bwe buti otubuulira ebiri eri ewala kati ne bw'onaatugamba ebifu atujja gamba oyo ow'obulago obuwanvu yalabayo ffe tetulabayo mumulekayo ebyo ogenda bigambaani tolina ng'obigamba kati tolabayo ffenna tutunuleyo tulabe bakola ki lwaki tutukkiriza kulabayo ekitegedde kati tutunule mu paaliyamenti eyo tutunuleyo tulabe bakola ki lwaki babigabana awungasiriko ng'akuvayo ng'akugamba oyo talina byayogera that is total rubbish ki ng'ate akunnyonnyodde ekizibu ekituluma bw'atatugamba rubbish gwani yakuwa obuvunaanyizibwa obwo n'amaanyi agatunnyonnyola ebituluma nti omulala talina kubyogerawo n'oli omusajja omukulu atugamba yasoma bwa looya naye obanga tosobola kusolovinga kizibu kya percentage wasoma bwa looya era ng'olangira omu obutasoma nga tosobola kusolovinga problem ya percentage wakati mu quantity ate nga mwamala dde okukola policies ne agreements which means ono kyabakugambye nti bwe nfuuka president already quantity agenda kugifuna ajjeko percentage because policies and agreements agenda kubijjawo bye mwakola byali byanyigiriza dde abantu nga bannannyini kintu tebafunamu kati kyakugambye when I become a president bwe nfuuka president ekitegeeza kyasooka okujjawo okusolovinga agenda kusolovinga ekizibu kya policies azikyuse then agende mu agreements ezaakolebwa wakati mu mafuta azikyuse then agenda kufuna quantity gwe gyobadde ogezaako okunnyonnyola automatically abamaze okufuna percentage ekyo nakyo kizibu kyetaaga omuntu ogenda ku ssomero ne bantuuza mu kirasi ya mathematics n'entuula omwo n'endwamu kakati nno gye buvuddeko mwenna mwakimanya ampuliriza nti omusajja mayiddwa nga Muhammad Nsereko yakyaziba ku radio emu
ono n'abaako ebigambo byeyayogera oba olyawo ebitaawomera bannansi kubeera nga bawuliriza era ebigambo bino abantu beewuunya nnyo okulaba ng'ebigambo bino ate biva mu musajja ono amanyikiddwa nga Honorable Muhammad Nsereko eyali MP ow'ekibuga Kampala. Kati uliza bino byonna nga bigenda mu maaso mu bitundu ebyebukeddeya abantu bonna babadde beesimbye ku sipiika Anita Anet Amongo Naalongo Magogo ampuliriza bano bonna tebaasobodde okubeera nga bawandiisibwa akakiiko k'ebyokulonda wabula okusinza ku mawulire agaveeyo galaga nti abantu bano balemeseddwa bulemesebwa era oluvannyuma lw'okubeera nga balemeseddwa baalinze omukyalo ono paka yero yatuuse olwo n'anomineetingibwa oluvannyuma lw'okubeera nga ye yanomineetingiddwa baalangiridde nti ebyuma byabadde bimaze okubeera nga bifa kompyuta zabadde zimaze okubeera nga zizirika naye saagala weerabire waliwo abaasoosewo ng'ono tannajja wabula ate ye bwe yazze ne biramuka era bwe yamaliriza ne bifa kyokka okusinziira kwakuli ebyokulonda bitundu byeyo yavudde n'ategeeza eggwanga ng'okunomineetinga bwe kugenza obulungi ennyo era nga Honorable Anita Anet Amongo Speaker bw'ayisemu nga tewali amuvuganya kaakati nno bino ensi eyongedde okubeera nga ebivumirira n'okubeera nga bagamba bino byonna bikolwa byakko bikolwa bya kitujju bikolwa bya bannakyemalira be bagezaako okukola ebikolwa nga bino oba oliawo mu nsi ezitaliimu demokulasiya kati bino byonna nga bigenda mu maaso ampuliriza njagala nsooke nkutwaleko mu mbeera eno olabe ebigambo by'omusajja ono bye natandise nabyo nga nkutegeeza oba oliawo osobola okubeera ng'otegeera Muhammad Nsereko yaani okusinziira ku mawulire galaga nti Muhammad Nsereko ono tabeerangako wa opposition ebyaddala tabeerangako mu ludda luvuganya gavumenti ebyaddala ono abadde wa NRM okuva emyaka mpaka n'ebisiibo wadde nga yamibwako ku kadi ya NRM ne yeesimbawo independent kyokka era ono yasigala akolera munda mu NRM kubanga mwami Museveni tayagala nnyo buli muntu amukolera kweraga nti ono amukolera kati omusajja abikudde ebyama naga nti Muhammad Nsereko y'omu ku bantu mbu abasinga oba nkyogere wabula kankireko najja kyeyogerera ekirungi nti twolekedde akatambi omusajja ono aveyo ayogere ebigambo ku Honorable Muhammad Nsereko ono akiikira abantu b'e Kampala Central kubanga Jjukiro yavaayo ku mpewo n'ategeeza nti Mwami Kyagulanyi agenda buli laale ayogera naye nga by'ayogera mbu Mwami Kyagulanyi tabimanyi okusinziira ku Nsereko agamba nti Mwami Kyagulanyi si muyivu kimala okubeera ng'ayogera ku nsonga ezimu naddala ezo ez'eggwanga era ono agamba talina kandidate yenna gw'awagira muleese eno nga kitegeeza buli lw'ogamba siina gwe mpagira ng'oli ku ludda olutali lwa NRM kitegeeza obeera wa NRM era obwagira Mwami Museveni butereevu nnyo jjukira nti Mwami Kyagulanyi yava n'ategeeza ensi nti bano temubafaako bonna mujja kubalabira ku bikolwa byabwe mujja balabira ku bigambo byabwe bye boogera nga bwe babirya kakati nno Muhammad Nsereko abasajja bamututte ku ssomero bwe bati Uganda bukyebaawo omusiru wali omu yakatongozebwa kooti ne kakasa nti guli musiru ye Muhammad Nsereko kya Uganda ebaawo basaba ne banyama mujje balekonze mu kibi hope Uganda nyaffe kwoli mu subscribing mu liking mu sharing obubaka buno mutuke ku Muhammad Nsereko ne banne abomukowe eriyo omusiru yatongozebwa kooti mu Uganda yonna yonna bukyebaawo ye Muhammad Nsereko 1 mu nsi olunaku lw'olimanya nti oli mugezi olunaku lw'olirangirira mu busiru lwekera noga nti nze ndi mugezi kitegeeza nti oli musiru kuba abantu bangi bakoze amagezi nga bagezi mu nsi nga bo tebamanyi kibakola nga tebamanyi nti bagezi naye ng'ensi eraba bo n'abantu abalaba bo baga nti gundi oyo mugezi Muhammad Nsereko ayimiridde ku rediyo ya Balamu kwesikononyeza n'ogamba nti mbasiru bwe walabye tebamanyi tebasoma ekyagulanyi sentamu era ayina village excitement celebrity w'eggwanga atambudde ensi zonna yalina village excitement celebrity w'eggwanga ensi gwesinza wonna gwesasulya sente okulaba yalina village excitement wasinzidde ku nsonga zeyawadde abanyolo n'abasuubiza bawa 10% mu mafuta gaabwe 1 Muhammad Nsereko okumanya musiru yekyalangira mu president waffe nze kankimutaase nsaba Muhammad Nsereko otuula wano ompulirize ate era ontegeere nawe nnyo ojja kutegeera kikyoli n'abakukkiririzaamu n'akuhostinga ku radio ne programs zonna za TV ne za radio bajja tegeera muntu kigo ba hostinga na kikyali 1 Muhammad Nsereko ne banno oli mugezi nnyo mu byekisiru
oli mugezi nnyo mu byekisiru era oli mugezi nnyo mu biyamba gwe so seggwanga oba ofunye otya era wano nja ku kootinga ne ku muntu omu ye Isima Lubega Ekibibi lwaki mu kootinga wadde talina kifo kyonna mu nsi because yo kooti temukola otongoza nga nti musiru naye gwe yakutongoza nzija yagamba nti oli buloka w'amataka oli buloka wa bitundu bya gavumenti ebibangiriza ebiriwo onobifunira abagula n'okusojja abantu mu opposition ng'obayingiza gavumenti wa Museveni okufuna mujuge mwenna buloka ye muntu awolereza ekisenyi ng'akiguza omuntu w'ekibira ng'akiguza olutobazi nga luguza omuntu tiwano ogenda kuba enkulaakulana ejja wona byabazudde mu ttaka asobola okutunza omuntu w'ekintu buloka yasa okulimba ekintu kyonna olw'okutunda kyatunda kati Muhammad Nsereko buloka lwaki njogera bwe ntyo fe ngaba NUP ekibiina kyawandikira parliament nga bajje omukulu Mpuuga ku bwa commissioner olw'ensonga y'okwegabira ssente ng'akosa olukujjukujju olw'ekitalo beewabira mu kooti era kooti neewa ensala mbu ssente bazifuna mu mateeka olw'ensonga nti kooti mani parliament terina buyinza bujjulula kooti kyesaze kyewaddeko nsala baga nti kale tuveeyo by'okujjayo naye tuyite etteeka eryo olwayisiza ssente ezo tuddemu tuziteeseeko tulabe oyo olwayisiza ssente ezo Speaker wa Parliament nagana okuba waki omwaganya kuteesa ku kintu ekyo bwatyo Mpuuga naawona okuba ne tulema omumijja kuba commissioner ng'akosezza kooti kuba kooti bwebeesazeewo ekintu kiba tekijjululwa wawenzejja Muhammad Nsereko ebbanga yamaze mu Parliament eddene nnyo ng'akiikira abasuubuzi ng'akiikira bannakampala abalina ebizibu ebyenjawulo ng'akiikira kasasiro omungi n'emirala egitwala abantu yaleeta ekiteeso eki mu Kampala mu Uganda ekiteeso kyali yaleese kyekiteeso kya Social Media Act ekiziyiza abantu okwogera ku bantu nga tebabibuuzizzaako lwaki nti ye bannayuganda bakera enkya ne bamufaananya engege ye nagifuula matter of national importance tiwafaananya Muhammad Nsereko Kagege ye yagifuula matter of national importance nakwagala ne banne bebayita abagezi mu Parliament ne bayisa etteeka nga Speaker Aminta Amonge yaliyo ne bayisa etteeka eritugaana okwogera ku bye tulabye n'okuba ebifaananyi bye tulabye n'okwogera ku muntu yenna nga takumwebuuzizzaako tuli bababye muntu n'omulaba ngabba mulamwebuuzaako sebo nkuba ekifaananyi ng'obba nkuvunaane bw'agaana n'omukuba ekifaananyi ekyo ngabba oba ng'atta omuntu oba nga rapinga omwana oba nga defiringa omwana oba nga rapinga omukazi nga tomwebuuzizzaako gwali musango mu ntegeera ya Muhammad Nsereko ye nga kyalaba magezi agage nalaba nga ensi eyayana nnyo okufuna etteeka erifaanana bwe lityo olwaki nti ye bamufaananya engege neefukana matter of national importance nga tebamwebuuzizzaako najja akola etteeka erifaanana bwe lityo ne liisibwa mu Parliament ey'abayivu nga bo bwe beeyita Parliament gye twogerako ye nnyini ono gwagamba nti yasoma Kyagulanyi gye yagamba nti nsiru era yabasiru era yababbi ye n'agifuluma atategeera ono Muhammad Nsereko yategeera n'agisigalamu n'afulumya etteeka erifaanana bwe lityo ne lisembebwa banne bonna bampuuga n'abalala abagezi era abayivu era abantu abategeera abatali bayivu basomye abategeera bagenda mu kooti ne bagamba nti etteeka lino liviolatinga article 29 eya constitution eriziba abantu emimwa n'okwogera nga article 29 ebawa ddembe okwogera n'okugera ku media nga baagadde etteeka ne lyafulumiziddwa Muhammad Nsereko ne bagezi banne liviolatinga gundi constitution eno ye Muhammad Nsereko kyadavuma president waffe obusiru yagambye president waffe teyasoma tasoma ye Muhammad Nsereko yebala mu bagezi era basoma nga constitution yennyini abeera nayo era yagisoma era mukugumu yo kati article 29 gya violatinga abantu gye bakulembeza ne bagera mu kooti okugyayo etteeka lye kooti yayimirira nega nti abayisiza etteeka lino basiru bapya etteeka ffu ne bakoze bena mu tteeka lino bifu kiregeeza ti Muhammad Nsereko watongozebwa mu basiru nga kooti ekutongoza siffe kuba kooti yennyini eyagaana Mpuuga okuva mu commission
kuwa commissioner ngegambye nti sente zivuna mu butuufu naffe bali batusiye emikono n'amagulu katonda bw'omugjayo because kooti ekoze eki ewadde ensala nga tene ku parliament teyina buyinza bujjula kooti kyesaze kannaffe tuna buyinza bujjula kooti kyeyasala nti gwe ne banno mwayise teekera ekisiru era muli basiru kuba mwali temwasoma kuba omuntu yasoma naati kotonda by'okimanyi nojja okola etteeka ng'okirizanyiza ne bagezi banno bwe mweyita abagezi ne sipiika nga kwali ne mukola etteeka erivayotinga atikeri kitegeeza ti mwali basiru kakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso gwe ampuliriza nkusaba n'obwombe firino soko jimpere ekigalo oba giwe like oba nga tona bakweranga ogiwa like mukwano gwange maama wali Switzerland nkutumiddeko nnyo bali gy'otuusaako engalo kati wuliriza nga bwe nkutegeeza nti waliwo amawulire oba oli awo agafulumye gano nga galaga nti munda mu kibiina kya National Unity Platform mulimu abafere wuliriza gye buvuddeko waliwo eyakwatibwa mbu ku kitebe kya NUP nga mufere kati bino byonna nga bigenda mu maaso waliwo ne comrade omu eyakwatiddwa mu bitundu by'e Kasambya emitirana emubende eyo nga kiteeberezebwa okuba mbu ono teyasasula ssente mu banka ez'okumunominatinga nga ye wabula mbu yakozesa lisiiti eya Honorable Kabanda era ogenda okakkana nga Electoral Commission mbu ono emukutte wabula okusinziira ku mawulire agafulumye olunaku olwajjo Honorable David Lewis Rubongoya ono nga ye member wa parliament owa Kampala Central kubanga wenjogerera ono akalulu yakawuuta buva kati wuliriza yategeezezza nti bangi nnyo banna NUP abawanduddwa mu lukujjukujju abamu nga bawanduddwa ku mudumu gwa mmundu kati njagala oli ebigambo Honorable agamba Secretary General waffe nti abasajja bangi naddala mu bitundu eby'omambuka n'ebitundu ebimu be mwalabye nga bamu balemesebwa okwesimbawo abamu ne bawambibwa nga boolaba abamu ne bagaanibwa kifuba ddembe okubeera nga banominatingibwa abalala ne baweebwa ssente ku kifuba ne babagamba muzitwale bwe mugaana okuzitwala mugenda kubeera nga mulaba akatufaamu era ono agamba nti bangi baateekeddwa ne mu NRM ne basala eddiiro wabula ono agamba nti ate abamu abaasaze eddiiro ne babalaga ku mativi bamukubidde essimu ne bakubira ku kitebe essimu ne bategeeza bannange mutusonyiwe abasajja batutadde ku midumu gy'emmundu abasajja batugiddeyo ebyambe ne batugamba tulayire nti tusaze eddiiro awatali ekyo obulamu bwaffe bugenda kutambulira mu matiga kakati nno bangi abamu kwabo mbw abaasaze eddiiro baatiisatiisiddwa kati bino binanga bigenda mu maaso abamu abammibwa kaadi abataatiisibwatiisibwa kigambwa mbu baweebwa omusimbi muyitirivu nnyo beesimbe ku independent ne mu bibiina ebirala nga DF beppo n'ekibiina ekya PFF kosa n'abo abaze independent kati wuliriza bino byonna nga bigenda mu maaso bano baateekebwako akakwakkulizo balina okulwana okulaba nga obululu bwa NUP babukutulakutulamu babusaasaanyasaasaanyamu olwo wa NRM waali mu kitundu wonna asobole okubeera nga awangula wuliriza obukole bw'abasajja bano okusinza ku bigenda mu maaso biraga nti waliwo abaweebwa n'obukadde obukwata eyo mu 2026 era mbu ssente zino zabaweebwa movement yennyini oba gavumenti eriko kati wulira okusinza ku bigenda mu maaso waliwo akakwakulizo ke babawadde bano bonna nga babagambye obazze mu DF oba oli mu PFF oba oli independent olina okubeera nga mu bantu ku lulimi lwo ky'okulembeza kiri kimu nze mpagira Kyagulanyi nze mpagira Kyagulanyi kuba si yanyima kaadi mpagira Kyagulanyi osobole okusika crowd eno erowooze nti olina Kyagulanyi naye nga amazima amatuufu ogezaako kuyisawo byaffe uliriza ebigambo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bana Uganda mbasaba mwegendereze abafere bano eno etteeke kati gye bakozesa buli yenna atafuna kadi mu NUP najja independent banagenda mu kabina akalajyalaga bwayimirira abantu abagamba nti awogira Robert Kyagulanyi sentamu nalabye ne Alan Sewanyana kyennyini kino kyennyini nga nekyayogera mbunze wadde safuna kadi ya NUP nezi ya independent naye ndi mwagizi wa Robert Kyagulanyi sentamu oba kitegera njagala munaganda okozesa amagezi go amazaale kimmanyi nti mutegeera omuntu ayiganya abaana bo omuntu awalana abaana bo avaayo ate n'agamba nti ate ggwe muzadde waabwe akwagala bano ebifo bye balimu babizeemu kulwanyisa ba NUP abafuna kaadi Alan Sewanyana teyazze kuwangula kalulu naye yazze kuyamba wa NRM kuwangula Musiri David teyazze kuwangula kalulu naye yazze kunafuya wa NUP wa NRM asobole okuwangula Joyce Baagala teyazze kuwangula kalulu akimanyi tasobola kuwangula naye yazze kunafuya Nabbosa kiyambe Judith Nabakoba owa NRM okuwangula oba kitegeera tukimanyi bulungi nnyo nti Museveni yakutte milioni 2.6 n'azigabira buli yenna wa NUP eyaze independent sente ba Musiri Davis bali mukozesa mu campaign Museveni yaziwadde milioni 2.6 buli omu
obo kitegeera kati gwe Musiri David wavayo no decline Mpuuga nga yo leader wo Mpuuga buli lwayimira mu bantu omulabe w'eggwanga gw'abagamba si Museveni abagamba Robert Kyagulanyi Ssentamu ne NUP be balabe b'eggwanga obo kitegeera kakati mukamaawo gwogamba mbu yakwadde omukisa okwagira gw'oyagala abeera atya nga mulabe nga atwala Kyagulanyi ng'omulabe we ate gwe gwakulembera noga nti ate gwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu mwenna eyo gye mwagenda mu independent ne mu bubiina obulala bwe mwagenda mu complaining nti Kyagulanyi yaba makadi kati ate yaba makadi ne mutuuka eyo gye mwalaga ate ne mutandika okuwagira yaba makadi muli basiru muloza ffe tuli basiru tetutegera mutuzanyira ku bwongo njagala mbabuuzi bannayuganda ekibiina kya Mpuuga kibaita DF tekyaleeta president yenna nekyadikiriyaninga ani kuba president tewali kitegeeza bawagira Museveni olw'ensonga nti abavuganya mu Uganda bali babiri Museveni ne Kyagulanyi Ssentamu bw'oba nga Mpuuga tewaleeta muntu yenna kwesimbawo kuba president naye nga buli wokwata omuzindaalo omuntu gw'oyogerako ng'omubi mu ggwanga oyogerako Robert Kyagulanyi Ssentamu ne NUP oba muwagizi waani kitegeeza wa muwagizi wa Museveni kubanga abavuganya bali babiri ekibiina kya Lukwago kyakulembera ekya PPF tekyaleeta president yenna kyadikiriyaninga ani kuba president tewali buli Lukwago lwakwata omuzindaalo yeewerera ba NUP era yabagambye mu mwezi gw'11 agenda kuba alina bwino gwagenda okubawa mbu abantu bangi bajja kuba tebakyasobola kutambula kukuba campaign naye nga bwino gwayagala okuleeta mbu ayagala kwogera kuba NUP Bazahara Lwirika abavuganya kuba ku kadi ya NUP kakati oyo agamba nti opposition nga waliwo abantu babiri abavuganya Museveni yali owa government ne Kyagulanyi opposition nabanga ate byayogera bya alwanyisa Kyagulanyi Ssentamu opposition aba awagirani kwesa amagezi go yaba awagirani kitegeeza aba awagira Museveni kubanga abavuganya kuba president bali babiri Kyagulanyi Ssentamu ne Museveni ate teyaleeta uwego ogamba nti gwawagira kitegeeza nti bw'aba teyaleeta president alina kuwagira bana babiri kwalina okuwagira omu kati obeera otya oyagala otya okubeera road mayor w'ekibuga nga munsi etalina president kitegeeza nti oyina president gw'owagira ku babiri abaliwo ku Kyagulanyi Ssentamu ne Museveni naye bw'obanga buli woyimira mu bantu Kyagulanyi Ssentamu gweyogerako ng'omubi NUP gyoyogerako ng'embi kitegeeza oli muwagizi wa Museveni Ssemujju Nganda y'omu kuba PPF tebaleeta president ayagala kubeera MP oyagala kubeera MP munsi etalina president nedda kitegeeza nti olina president gw'owagira yaani oyo tomwogera bw'oba tomwogera kitegeeza owagira Museveni kati banagana mubeere babuufu Joyce baagala oli wa Museveni era tukimanyi toyina president gwa declare nti ono oli wa independent oli muwagizi wa Museveni kubanga Kyagulanyi okleminga nti Kyagulanyi yakuma kadi buli ogamba nti Kyagulanyi yanyima kadi kitegeeza obeeramu oba tosobola kwagira Kyagulanyi gogamba nti yakuma kadi Seggona oli wa Museveni ogamba Kyagulanyi yakuma kadi kitegeeza bw'obanga Kyagulanyi yakuma kadi tosobola muwagira olina kuwagira Museveni abavuganya bali babiri Museveni na Kyagulanyi bannayuganda mubuuke abo basajja ba Museveni ebbanga lyonna baadde bawagira Museveni temugeza ne mulimbibwa bano ba Musiri David bavayo ne babazanya ku ngoba Alan Sawanyana mufetu wagira Kyagulanyi Ssentamu ne wakwadde nga tajja independent babalimba abo sibagizi ba Kyagulanyi Ssentamu omuntu wagira Kyagulanyi Ssentamu yoyo wa NUP yoyo eyajjira ku kadi ya NUP buli yajja independent oba buli yakyusa nagenda mu kibiina ekirala si muwagizi wa Kyagulanyi Ssentamu tebabalimba mubeere bazukufa bannayuganda kaakati nno bwe nabadde ntandika olunaku olwaleero nakutegeezezza nti waliwo obunkenke munda mu kibiina ekya NRM kino nga kyekibiina ekikulembera General Yoweri Kaguta Museveni tebahabulwa wuliriza nnyo okusinziira ku byaliwo mu kalulu aka 2221 2225 2226 akalulu kano ke twavaamu akaalimu okuyiwa omusaayi omuyitirivu ennyo omwali bannayuganda abaatirimbulwa ate nga bano baatirimbulwa na mmundu era nga baakuba bukuba masasi kaakati nno nga ne Museveni kennyini mu bigambo bwe yavaayo n'ategeeza nti naleeta amagye naye ng'ajja ebweru wa Uganda ge nali nasindikayo okulwana entalo naye ngakomyewo mu kibuga Kampala gasobole okubeera nga gakuuma ekibuga Kampala era ono agamba nawalirizibwa oluvannyuma lw'okubalukawo obutabanguko bwe baakwata mwami Kyagulanyi n'asibibwa kati bwe yasibibwa mu bitundu ebyeruuka abantu beegugunga abantu beekalakaasa abantu beediima era Museveni agamba nawalirizibwa okubeera nga ndeeta amagye mwami Museveni akkaatiriza naga nti naleeta amagye gano gagezeko okukuuma ekibuga Kampala mbu abantu baali beeteeseteese okubeera nga bakyokya n'okwonoona ebintu by'abantu kati wuliriza akalulu ka 2026 okusinziira ku bigenda mu maaso nga kampeyini zitambula nga zikubwa
waliwo ebyama ebifulumye ebyama bino nga biraga nti mwami Museveni kyerabako mu 2021 omwezi ogw'11 oba Novemba nga 18 ono yatya n'atiira ddala era okusinziira ku mawulire galaga nti bano baatuula bwe baatuula ne basalawo okubeera nga bagamba tuyoole amajenga mangi nnyo tugateeke mu bantu amaje gano nga gambadde ebyambalo amaje gano nga gambadde ebyambalo bya poliisi amaje gano agamu nga gali muleeya era buli mwami Kyagulanyi w'anaalaganga mugezengako okumubulookinga wabula tetugezaako okulaba omuntu n'omu afulumya essasi tetwagala kuddamu kulaba muntu n'omu afulumya essasi kubanga abantu bangi battibwa mu kalulu kali abaakunukiriza mu 10 ekiramba okusinziira ku bantu abamu abaaleeta amawulire agataali official wabula okusinziira ku General Museveni agamba nti abantu basoba mu 50 be baafa era be battibwa obuttibwa nga bakuba masasi nga babakuba be bambadde uniform eza UPDF kati wano waliwo okulya n'okkomba essowaani era okusinziira ku bigenda mu maaso biraga nti mwami Kyagulanyi wadde babadde baagala okubeera nga bamukwata naye bano batya nnyo okuddamu okumukwata okusinziira ku kyaliwo luli nga n'abantu baali batono mu myaka 5 egiyise kaakati ate abantu beeyongedde obungi nga n'abavubuka baali batono ku luli ate kaakati abavubuka nga bangi bakola ebitundu kumpi 7 ku buli 10 kitegeeza bw'ogezaako okubakuba mu ttiya gaasi bw'ogezaako okubakuba amasasi ogenda kutta abantu bamalewo kubanga ennaku zino ate abantu bongedde okutama kakati nno nga waliwo entiisa era ng'entiisa eno yateekebwawo buteekebwa nga dikkoyi kukanga baana muteekewo amajenga mangi muteekewo bunkenke nga bungi mwami Kyagulanyi baba mmoloka n'atambula ku bigere temumukwata bw'alinnya booda temumukwata mumuleka at least nga konvoyi y'abantu emu mugisazeeko era bw'ateekawo ebimotoka tubiyitako takyalina kyayinza tukola kuba yakitukola 2021 ne tutawulira kati agenda tukola ki nedda kati agenda tukola ki yatukola ekisembayo takyalina kirala ate takyasobola kuddamu bikola olowooza talina ttiya gaasi lwaki tamukuba this is our time nabagamba nga tugenda tutandika campaign nti bagambye badeployinge batutiise na fear tulabeko information eyite mu maaso n'ebigambo byetwogera biyingize mu matu togendayo ati badeployinze omusirikale ali alinga buloolo banete mugendayo amatu gayingize ogambeleka ogenda wewaduka emotoka mama omuntu tava mu nyumba eyo yebadde golo ye kati wa deployinga we wasinga okubeera abantu abangi ate Masindi yenna bamufuukudde yenna ali ku bikukujju kati wenjogerera wano Masindi ali ku bikukujju Museveni agenda tukola ki ekirala bwe muba mwinayo kamini k'amafuta nga kemuterese mugenda kakwata mukatulule mu pipa mu magezi ag'obuntu obanga omulalu kubanga oyinza okkayiwamu n'okola bwoti ng'epipa ebunywedde nga tokyasobola kutulula buveemu naye eyo pipa yajjula n'endala nejjula nga mu kasumbi mwe gava tegannaggwamu kubanga yali alina kyatereseeyo namwandu yali alina akatono katereseeyo akafuta katandikirako yali akeerabidde n'okukeerabira akatono ke twali tulina ke kazimbulukuse okusaanyawo opposition yonna neggwawo abaali ab'amaanyi bonna ne baggwawo bannaddiini essaawa zino baalinga b'amaanyi ng'ensi batya bonna kati tebalabikako waali akatono akaali kasigadde mu kasumbi akayitibwa Kyagulanyi ke kazimbye Uganda yonna n'ensi yonna okwekalakasa tekubangawo mu nsi z'ebweru Kyagulanyi yatandika chapters ne zeekalakasa nga zeekalakasa ku lwa Uganda naye nga ziri ku nguudo za Amerika n'abaabikola mu bwongo bwabwe balabika balowooza nti baatawanira bwereere okweyiwanga ku nguudo za Amerika mumanyi omulimu gwe mwakola mmwe bakazi mmwe ne basajja mmwe n'abamu muyinza okuddeeyo nga muwulira muwaggwamu amaanyi mumanyi omulimu gwe mwakola gwe gwoguli ku gulawundi kati ensigo lwogisimba si lwogikungula mweyiwa ku nguudo ebbanga eryo lyonna abamu temwakomawo nakukoola nsigo zammwe omuntu atema lumonde nawulira nga weddemu amaanyi n'amuleka mu nsiko sere n'abuutikira lumonde tekimugaana kubala era oyitayo n'ekisero n'ojjayo ekisero
abamukumu mwagwama njagala okwebaza abantu abeeyiwanga ku makubo nga nolwaliro mukyali mu struggle bannange twasonda nnyo nengatako okugenda tuleekanye era Museveni akyaliko ebibala by'okwekalakaasa kwammwe obiraba. Museveni mwamusitula ne mumujja Uganda ne mumuteeka ku nguudo za Amerika ne mumuteeka mu ofiisi za Amerika. Wabula kati ye mma wagezaako balaga nti bo be basazeewo elections zibe za mirembe bakulimba ebikata bye mwatema ku nguudo za Amerika biriko emimmonde kati ab'e Uganda bagirya. Musituke mukoole ennimiro yammwe, musituke mukungule ebibala byammwe. Ekizibu kyaffe twagala kukungula lwe tusize, tetwagala ate kuddayo kukoola nnimiro gye twasimba. Musituke omulundi guno gwokka ogusome. Bannange waliwo ebintu byempulira nga njagala mbyogere naye nga sina bwe mbyogera wano. Omusajja nja mubuulira ategulule. Mumanyi mmwe buli yali aweddemu amaanyi situka omulundi ogusembayo mukwate ku mafuta agali mu ettabaaza bwe beegenda ezikira ng'olaba amafuta galinga agagwamu kwata ku g'omu cupa tokkiriza kubeera n'amafuta mu ttaala mwokka. Ekyo kye kyatwalanga Yesu ku lusozi ekiro. Ettabaaza y'emisana n'eyaka n'awonya abalema n'azuukiza abafu abagenge ne bawona abalema biki byonna byonna bikoze. Ekiro n'addayo n'ajjuzaawo ecupa ye n'ebeeramu amafuta. Omukwata bukwasi ku lugoye n'abuuza ani ankutteko kubanga yali ajjuzza amafuta nga buli kimu ekimwetoolodde mafuta meerere. Tuteekwa kubeera nkyukakyuka mu bye twogera, mu bye twambala, mu bye tufaanana byonna tuteekwa kubeera nkyukakyuka nga buli muntu atukwatako akyukirakyukirawo ng'akyukakyukirawo. Shalom wa mwaka gumu jjo yawezezza omwaka ababadde ku birthday ye gundi bamwewuunyiza. Yezera mugambako nti people power akuddamu agamba our power. Mwaka gumu n'abaana baffe balina kuba bankyukakyuka. Kunga Uganda kunga oyo ye ebeni yate tayogerwako Futu Soja 001 taina kyatamanyi mu revolution. Bw'aba alaba amawulire tebakwata ku TV. Alaba amawulire. Bw'aba alaba Kyagulanyi toteekawo kintu kirala. Museveni bw'ajja mugjeeko jako Museveni ye munnabyabufuzi gwe tayagala kuwulira ye taina gamba nti awulire ku Museveni byayogedde abisenge gyabitubuulire. Ye amatuuge yagaziba tawaako Museveni kigambo kye n'eki tamuwako yadde yinki kumuteekamu busiru. Naye bw'aba Kyagulanyi tomunyumiza mbu enkya agenda ku ssomero. Amala kumalayo Kyagulanyi bye yakoze byonna n'agenda yeebaka. Yesu abuuza ani ankutteko kubanga Yesu yenna yali kuwona nga n'ekyambalo kikuwona. Tuteekwa okufuuka ekyo ne tukinnyikiramu. Abantu abeekalakasa mu diaspora mumanyi omulimu gwe mwakola mmwe. Bamama ne bataata abagwamu amaanyi ne mugwamu amaanyi mbu temulina kyo mukoze. Mumanyi omulimu gwe mwakola mmwe kati oba mmwe mwakoowa ffe katulye ku bibala ebyo. Uganda teriyo yadde kati ya gaasi bwe kabaawo bakakuba mu bubaki ate n'akakweka naye luli mujjukira tiya gaasi eyali mukono. Abantu ne babula bwe bati Kyagulanyi n'ayimira mu mmotoka wakati bw'ati mu mukka. Olowooza ebyo ebiri Uganda Museveni yabituwadde okakasa olowooza ayagala bibeere bwe bityo. Ovanga ku kintu ekyokuba bateeseza ne bagamba babagambye ba government officials basooke bafulumye famire zaabwe zonna zifulume era kati ziri mu kufuluma. Famire zaabwe ziri mu kufuluma kati tebamanyi kiddako. Omanyi ekyo kye baliko bateeka ekintu kye balwanako. Kabanda yakyogeddeko n'agamba nti kati katugambe nti Kyagulanyi atuwangudde tujja mujjiramu mu palamenti gyayise ekiteeso mbu neemugyemu. Abali bagamba mbu tasobola bageze ne ku pulaani B kati
kubanga kibagala balonda ababaka ba parliament batekewe embeera ebibiina by'opposition byonna bitandise biri ku side ya Museveni bagala kusharinga power ne Kyagulanyi basharinge power basigalewo okunyweza n'okwata ebintu byabwe mpola mpola basobole baleme kuva olumu kati balwana walole mutandika omupiira nga muri 0-0 omusajja nakubba esooka nakubba eyokubiri nakubba eyokusatu nojja n'omukubba esooka n'omukubba eyokubiri kakati awo ne mutandika nga mugamba mwabaze nga mwagala ogobole ngamba bannange omusajja nakubba equalize eyokusatu nakubba eyokuna nga gwe wabadde omukulembedde nakubba eyokuna kati gwe yabadde akulembedde n'otandika Sabaddulo bannange wakiriddulo olifulindako bannange lifu ayongedde mu 5 nga ayongedde mu ntono mama wakiriddulo mama nyabu nawe muno mama nyabu wakiriddu kati bali mu wakiriddulo bwoba waggwamu amanyi mu biwali okola mu diaspora bikula amaaso g'olabe boba waggwamu amanyi mu biwali okola mu revolution bikula amaaso olabe bye walekayo nga bizise ffe tuli mu kubiryako kakati nno bino byonna nga bigenda maaso ampuliriza waliwo amawulire agafulumya amawulire gano nga si malungi okutwaliza wamu okusinziira ku ebyo ebyaliwo mu 1980 waliwo bwina afulumye ng'okusinziira ku bigenda maaso ne statistics zonna ziraga nti akalulu kano ke tugendamu aka 2026 koolekedde ate okwagala okufaanana akalulu akaliwo aka 8 akabbibwa era akaviirako General Museveni mbu okugenda mu nsiko. Omusajja agamba nti okusinziira ku bwino gwalina mu kalulu ka 8 ge yalaba n'okusinziira ku bigenda maaso mu kalulu k'omwaka guno 2026 ke twolekedde January nga 15 wano waliwo okulya n'okkomba essowaani era waliwo obunkenke n'okutya nga kungi nnyo oba oliawo ebinava mu kalulu kano ke twolekedde. Kati omusajja agamba buli munnayuganda wenna w'oli olina okusooka okubeera nga weebereramu okugula emmere tugiteeke mu mayumba gaffe, okugula amafuta tugateeke mu mayumba gaffe ag'okukumanga ettaala kubanga amasanyalaze gayinza okubeera nga gaggyibwako abamu nga tetulina na zisola. Kaakati omusajja agamba nti okusinza ku bigenda maaso akalulu ka 8 nako kaatandika bwe kati wadde abantu baali batono baatandika mu kusaaga nga boolaba kati eŋŋombe eriwo eya protest vote nti ke bagezaako okukabba ebifuba abantu biyinza okubeera nga bibabuguma wabula ebifuba mu kubuguma abantu tuyinza okulaba okulya n'okkomba essowaani era bayinza okuwalirizibwa okulaba ng'amagye gatuuka okugyayo zitanka n'emmundu ziwakadaala n'ennyonyi okubeera nga galwana okugumbulula abantu. Mwalaba ekiri mu Cameroon, mwalaba ekiri e Madagascar, mwalaba ekyali e Kenya. Kati bino byonna omusajja agamba birirayikire nnyo okubeera nga byandibaawo mu ggwanga Uganda singa protest vote eyogerwako eteekebwa mu nkola, singa protest vote eyogerwako eteekebwa mu nkola. Wabula nakutegeezezza nti bino byonna nga bigenda maaso ate waliwo olukwe olw'abasajja mbu mu mambuka n'abakazi eri mu Eastern Uganda abateeseteese. Singa protest vote bweti etandika abantu ne beerya omuguju, abantu ne beekalakaasa, abantu ne beediima, abantu ne beesansabaga, waliwo olukwe mbu okuvuunika gavumenti nga n'akataayi tekannaba kubeera nga kasala. Era wano olukwe luno ndukutegeezezza era nkulaza akatambi bwe tubadde tutandika emboozi yaffe ey'olunaku olwaleero. Kaakati no nga protest vote erina kubeera nga ffe tugenda kugikola naye egenda kuganyulwamu ani agenda okutula ku ntebe y'eggwanga Uganda. Wabula bino byonna ebya protest vote okusinziira ku mawulire galaga birina kujja mbu nga mumaze okukakasa nti akalulu kabbiddwa. Wabula bwe kaba tekabbiddwa tewaliwo protest vote yadde n'akamu kubanga anaalangirirwa abantu bajja kubeera contented nti mbutuufu omuntu oyo yawangudde. Wuli eby'ekinaana Uganda eyolekera okudda mu kalulu k'ekinaana mbuuza batya byonna ebiriwo biraga twolekera akalulu k'ekinaana. Kitegedde wakati mu k'ekinaana we mba mbazizzaako emabega waliwo ebibiina bino wammanga ebyasinga okubeera vibrant mu kalulu ako. Mwalimu ekibiina kya UPC, mwalimu ekibiina kya DP, mwalimu ekibiina kya CP, then ne mubaamu ekibiina kya UPM. Munfuna bulungi kati tukubako mabega katono ku history tulabe omugezigezi omu yasinzira n'agamba history repeats itself. Naye ate nze ekintu ekyo ntera okukiwakanya. History doesn't repeat itself. Eyinza okuba in some occasion kyagala okuba ng'ekifaanagana, but the problem wejjira nti history
it's only those people over fools who fail to learn from the past that do repeat history. Munfuna bulungi ebyabaddewo juzi ebukedia ene wa Saba Minister Robina Nabbanja ebyabaddewo eri ewa Magogo byatulaze era nga byagala okwefaananyiza ng'ebyo scenarios ezimu ezabaawo mu mwaka gw'ekinaana ekyaviirako bannayuganda almost 1 million okufa. Munfuna bulungi kakati ku mulondi guneeno lwaki twolekera akalulu k'ekinaana wakati ga gavumenti yo yennyini yajja erwanyisa biri eruddewo. Tukkirize gavumenti bw'eba ekozeeko ebirungi bw'eba ebikoze yabikola. Kati ate ekintu kyonna as change is the fact of life, ekintu kyonna bwe kirwawo kikooyebwa. Gavumenti tukkirize eriko yajja like esuusuutibwa era yajja abantu bagifiirako nga bagamba yes. Era muzeeyi by the time yajjira nkutula Bobi Wine bwafaanana ennaku zino ne muzeeyi bwe yali darling nga tayogerwako. Nababuulirako emabega wali eri ti lwaki obudde buno ekintu kyanjawulomu. Tiddo bw'otunula emabega ebintu byebaagala okufaanaganya wakati wa muzeeyi bwe yali ne Bobi Wine bwali. Muzeeyi baatuguzaako engombe yali egamba nti yali afuuka ebintu eby'enjawulo. Abantu ababeerako eyo mu byalo babimanyi, ensonga eno bagimanyi. Abagambanga nti muzeeyi afuuka kapa, afuuka akamyu, afuuka biki. Eyo yali idea eya muzeeyi gye yali avuga mu kinaana yayingira mu bantu. Muzeeyi n'afuuka ideology n'ayingira mu mitwe gy'abantu. Kati the same applies to Kyagulanyi. Ekyenjawulo ekiri ku Kyagulanyi kye yajja nakyo nti olw'okuba nti NRM oba UPM eyeyubula nefuuka NRA ng'egenze mu ttale then nemala neyingira ebyobufuzi nefuuka movement nejjako eya resistance eya army neteekawo movement omugendo ng'efuuse registered political party. NUP oba Bobi Wine kye yajja nakyo jajja ne people power. NRM yo kiyayita NRA ng'eri mu ttale. Kakati nejja ne mundu NUP nejja ne kibayita kamera. Kati kitegeeza baawukana errors oba emirembe mwe bali nti oli by the time oyajjira ebiseera ebyo mundu yali ey'omugaso kubanga twali mu mbeera nga yes oba toresistinze na mundu oyinza obutamalaako kubanga that time misuse of guns yali nyingi. Kati ng'era olina kweyambisa kiri okugjawo kiri. Unlike this generation oba this era nga omulembe gukyuseemu ng'abantu baadvancinze mu the way how they accumulate information oba engeri gye bali updated n'ensi. Kati omulembe guneeno ekyokulwanyisa ekisinga obuzibu kino simu nti abantu gye babeera mo informed babeera abantu ba buzibu nnyo controllinga. Kati ye era mwe tuli era Kivula Kyagulanyi bwe yajjira yabagamba nnyo. Ojjukira yatandika n'omusolo gwa OTT ogwo gwamuleetera obuzibu however much nti eventually yamala n'akolaki n'aguwangula. Kakati lwaki twolekera akalulu k'ekinaana bwe mba sirandaze genda wala nti ebyabaddewo okuggalira some candidates ebweru ne batabeera nominated. Ekyo kyennyini UPC yakikola ng'eblockinga abantu ba DP ba candidates bangi aba DP. Era ojjukira nti UPM by then yali ekulirwa the current president gwe baali bayita that time baali bamuyita Yoweri Museveni eyali yeesimbyewo nga candidate wa UPM. Nti UPC yalemesa bangi abaali beesimbyewo ku DP era okulemesa abamu abaali beesimbye Kasese kikyaleeta Christopher Kiyonga okola ki okubeera nga ye candidate eyayitamu kubanga UPC bwelemesa aba DP abaali beesimbye Kasese yateekawo abaayo. Kakati ab'e Kasese olw'obusungu obungi balonda UPM candidate ne bagamba ati wokiko tukoze tuli katukole kineeno. Kati the same applies ku kyagudde mu district ezimu gye baaganye ba candidates aba NUP oba n'ebibiina ebirala okubeera nga bavuganya ba incumbents aba ruling party. Kakati ekyo kyokka kye baakoze
balowooza oba bo mu ndowooza yaabwe bagamba nti bayiseewo unopposed kituufu okusinziira bo obukujjukujju bwe bakozeseza okulaba nti bayitawo naye beerabidde kiki kye baakoze ku ground nti baddidde ne bakola obusungu oba obukyayi bwe batagenda kusobola kuovercominga with the time nti nno wakati gwe ng'osanyuka eno nti oyiseewo unopposed naye abantu bali eri be wataddeko obusungu bwe wateekereddewo obukyayi ng'ogaana ba candidates baabwe oba basapota baabwe bali bo wabalese mu mbeera ki kyeki kinagambye nti nno gavumenti ugyekomya okulwako bingi byesobodde okubeera okusucceedingamu mu myaka egiyise naye ate ku guno omulundi tegezesa bannansi wakati osobola okujaguza nti wayiseewo unopposed naye bigenda okuva mu eyo tactic oba obukodyo bwe wakozesezza okusobola okuyitawo byogenda bimalako nabyo nabagambyeko nti tuli mu generation ng'esinga obungi bakugamba ne bosoma ebiwandiiko by'ensi yonna Uganda bijoogerako nga the youngest generation oba population mu nsi yesinga population nga abasinga obungi bavubuka ekyo kitegeeza ki bano abavubuka bingi nti bangi ate abasinga most of them they are unemployed tebalina byakufiirwa nti kyonna kyobakozesa basobola okukikola ate nga igwe batugambako oba waliwo enjogera egamba nti nno teweetabanga mu mazina g'enkima ng'otya emikiro kukuba okitegeera nti kati gweoyinza okuba wasobodde okusucceedinga n'oyitawo unopposed naye obukyayi bwe watadde ku ground ng'ate aba opponent bo bayina engombo gye batambuza egamba protest vote ekigambo protest kitegeeza kuwakanya however much ba opponent bo bakikwata ne bakitemaatema ne bagamba kanoonye kalonde kakuume ate okabangi kakati Uganda omulundi guno okwawukanako n'emirundi gye tubadde tuyitamu emabega nti mbadde ndaba nnyo abagamba nti nno Kyagulanyi byakola ne Dr. Besigye yabikola kituufu ebimu ku byo Dr. abikola ng'ebyokufuna abantu abangi biki naye wano enjawulo weeri tinno luli eri Dr. Besigye ayinza okuba alina kyeyalaakingamu kyatayongera mu birungo bye yali akozesa okufuna abantu abo ali Kyagulanyi ku guno omulundi ye alabika yakitabuddemuuko nti Dr. Besigye yaddiranga amaanyi ago ge yafuna mu bantu n'atageeyambisa kubagamba kiki kituufu oba ye kyasuubira kyebasobola kugakolamu okutuuka ku kyayagala kali ye Kyagulanyi ku guno omulundi yagambye influence kituufu ngiina amaanyi gano ngalina naye ngakozesezza ntya okusobola okukyusa byenjagala n'agenda n'agamba abantu nti nno mulonde mukanoonye mukalonde ate mukakuume bwe mumala mukole ki mukabanje kati ekyo ekintu kizibu nnyo tosobola kikopyalinga na kya Dr. Besigye nti nno Dr. Besigye yabagamba nga mulonde omusajja mugenda mulaba nga ayita ku lw'e Masaka nkitegeera nkekitegeeza nga abantu babagamba womala olonda agenda ewaka kati ono yakugambye bagenda kubeerawo of which state sisuubira nti erina capacity eya manpower esobola okuhandolinga the whole nation ng'ekoze ekintu bwe kityo era ojja kitulamu nti emabega eri yonna bwe badde bamaliriza okulonda nga babagamba mudde ewaka kitegeeza ki abantu bamala okudda ewaka n'amaanyi gabaggwamu kuba batandika okufollowinga media ziweereza ki akalulu kaffe katuusewa kati ebintu gye bigenda bitandika okukyuka eyo abantu amaanyi naye omuntu agenda okutuula alinda akalulu ke paka gye kaggwera kati gw'ojja okazannyiremu muganda wange biyinza obutaba bya bulijjo akalulu k'ekinaana kaali waasi naye ate kano kayinza okuba mo